kasabe amuyimbi addako nga bweteekateeka tweyanzanye tweyanzege mwebale kujja tubasabira omwaka guno gubeere mulungi nnyo gwatandika bwe gutyo ne gugenda kubeera mwaka mulungi agenda okubwa embaga tuwubireko bwoti agenda okubwa embaga omwaka guno nalumansi olimba nalumansi kakkana Enobayo omanyi tubadde juku. Omanyi nga nkuwulireko ebbanga ly'obbidde abasajja ly'ebbanga ly'ogenda okulwawo okufumbirwa kati balaba naye mutubye mu lockdown n'osindika transport n'agamba kafya nkutte naye nze lockdown embali njagaledde nawo yatwenkanyankanya olaba kati ngono muzeeyi Tanaaso wa Maria Fulo yatuuka ekiseera ng'omusanga ali kasozi atuyanya bwe yeesimuule tuyonga naye bw'oza esiimuula ali kagaali ali ku bigere nange ndi ku bigere naye kati agenda kundekawo nze muntu ambuze ebigere byange nekyembuuza kumanyi bakyala bino wammanga tobikolanga bw'oba oli lubuto togendanga nebbaawo mu ddwaliro nga naye ali ki ate namwe abakyala kino mubuuke bw'osiŋŋana akasajja akatono bwe kati ne munsawo kabeera kaki ekirwana ogenda n'omusajja wo nga naye ali lubuto waliwo essaawa y'okulongoosa mwenna mutudde wali we mulindira okulongoosa abasawo bajja bapapapapa bajja kutwala mwani ani agenda okunyonyola nti nze mwami nga bamukoze eki eno yefiga ennungi naye kwefulukuta gwe baanika ku masanyalaze ekiro waba nnimbye okujjako kyenkwebaza we bali kulabirira ttendo titi waliwo olwanyirira bannange neŋŋamba olaba mwe mumwagalira eno saasira nze akola naye mu studio omanyi ti ngenza okulaba kozagenda weza 27 29 toyongeza mwana ttu 20 wabemeka 20 17 nkaaga kati wezi omanyi batuuliza temumanyi twatandika tuli bato mwefe tutandika lediyo nga tuli ki bato bawere nemuwoza zenna nakulampulira gundi nogamba labe yakulampulira ebyaddala so nekyo tusasobola bannange tulawa otuddekola ki Dokita Kwefulukuta wali atuuse ne bannange kati kino ekiddawo kakana ekijja mwetegeteeke naye bano abasajja omusajja mukazi bwaba agenda okutumya ebyokulya tomupimira n'ebyokunywa muliye eno taamu gye weesibako mutusasula fiizi z'abaana si taamu yakuyita abaana mubeesonyi woba basemba mpasi n'ekyokulaba abakyala mutuwe entuula ennungi bw'oba otudde abantu tuula abantu nga tosagaasagana naye mututawaanya muli bangi kati otuula wano n'ensiramu nekwanira wali nekwanira tulamu nga tokola ki tubeere wamu ate bwe wakulira mu maka ga ddiini omusajja ngakwana buuza ebibuuzo nga byaki bya ddiini okitegedde wakulira mu maka ga ddiini obuuza ebibuuzo byansi wazimbawa wankwana wapaakinzeewa ebibuuzo byansi mwana wa taata tuli wano maze okunywa omwenge gw'omusajja buuza ebibuuzo nga bya mwoyo bw'oba onjagala Yeremiya 7:10 egamba ki Abasiraamu mubuuza mutya abasiraamu twogera haya omaze okunywa okulya chipusi z'omusajja ne soda omunywa nolyoka omubuuza aya 23 egambawo etyawo bwe kigaana naye ffe nawe ebintu byatereddemu kati omukyala kwomanyira nti akwagala twabategedde ababbi kati balaba nao n'abakyala bwe bali wano otegeka ku byakusaba ayinza ogamba vyani ennene oyo mubbi naye tulina abakyala bali mu kimanyawo bategezezza ebintu omukyala asanyuka n'omugulira ebyokunywa buli kimu kyonna nakikwanga omugulire kamaanyi ganjogera apa n'obwanga benakoze eki naye omubbi akusaba kino n'akusaba kiri ne byatajjala okuzala byatalye bino wammanga bw'oba omusajja nkwana wefuula muwahaago mukwatekwatemu aba ayinamu akacupa buno banyeganjegere ebintu birye okusinzira ku kyayina mu nsawo ate era birye kusinzira ku music kigwasinga okunyumirwa olanga bataddemu obuyimba obutambula empola ng'olaba abunyumirwa ebyo lya buli kimu kiba kitambula ki mpola mpola naye oli ebintu by'omusajja anyumirwa lingala omwana manya kyonna kyemugendako ate bino byakuyambagana ebyaddala ffe covid atuyiseemu nnyo ng'abasajja kyetukoleddwa banembabule covid kyatukoze ebintu tuyambagane saba ebyokulya okusinzira bw'ofaanana omukazi osibye enviri za 35 ekikusabisa ekifa ya nairo yaki ebyaddala
Enkumi 3 mu 2 omwenge gwammwe gye guli waliwo kitoko nera namwe abasajja mwepimire wazze nazikuyingiza kikwana kiki abakyala si weewaawo wazze nazikuyingiza ate ku mulyango wasasudde kasanvu n'obagamba esatu taatajja ekikwanisa mu kivulu kyaffe tuula wansi kalira wenyweze bakazi bayitewo nga babigula kyamisana kyaggulo liisa maaso osirike kikumala ne wazze nakasanvu okwano oli mukutu kw'omukazi olinga katoko ka mwogo oyira buyizi abasajja bannange wansi tukole ki tula wansi sebo tweyanza nnyo tweyanzege agenda okukulogera okwo sebo neyanzizaomanya era amayembe oyo netubirako nyo abasajja nga batandise okyakalana empale naye ka tulina omukodyo beera nga akwata musawo kumba oli kuguyayo ogusika gukole ki danize nga tolina mumale naye bwe olina mumale gwe beera sitendo ojja kweyagala naye abakyala nga akabina wayambadde kambale totagala nnyo kajja ggwa naye akabina wayambadde kambale kakutereza wakagiza enkondo naye okiriramuke kajja kusesetuka oli ogenda okuddamu okutula akamu kali wano akala kali wano wa Luganda kyekirika nabana abakyala okoppereza kususse toppa empale neya gisitringi lino oluwuzi nina waliwo fika ezikalwambala fumita emboozi osigana akakyala nga katono ngaako kambadde gisitringi katono nako kaki newatambula batomulaba nti agikoze eki naye badde abakazi bayingira otoleranze mulaba nti yali mu gisitringi atambula mwekwate no wansi emu nebeerako egenda eriika eti kyebuuza tebabakubira kulingiza ewammwe olina okukola lisaaki bweba okola lisaaki mu mwammwammwa negasanso balaba kawungezi kolwalero mweba ono atukuba bifaananyi taata tonkuba na musajja ono waliwo ebifaananyi bejja okgenda nabyo mu ggulu bakubuuze wali okola ki n'oyo ate kati olya buli ssente tonaba bafaananamu wemagere nedda musajja sola pano gizze wali mawuliro omwana omuto yazaliddwa ku mulembe gwaki ekigulesa sola pano kiki nedda zino zempire z'abantu balamu mwewaganye ebintu mawulireko omuvubuka amere ekiwalaeta kugina emyaka manya emirimu akola ki gyokomukola ebisoo bitwala enviiri kitegeeza ndowooza byakikulu ndowooza byakikulu naye omuyimbi addako simaweteeseteese amayimbi addako wali nnyo nijjo fiiki nayegendo nakyokolaawo twagala tabembera wetaba tulawo tudakolaki waliwo kanakawola ke wali okwana mu sports kasabulinas ensuku kayiti waliwo omukazi gwotunulira nogamba oba ntamidde naye kwefumukira tandika otubbira abaana nabalabye waliwo omukazi atambula era bakazi bannange guli omulembe gugamba omusajja nti ddayo gyova nga zereti bannaye gukome tomanyi gyenva n'omutima ogunzijeyo togumanyi omusajja atambula ekintu kimuga toddaka oba oyitawo ti obabayi wa giswi oyambaba oti ga nenkomawo lwampaka mbadde mayiko okikubewo nti mulimu akaana kotunulira nga kakola ku buddu n'ogoba mamasukude tewaka mugobe bebisembera mu maaso tulabe yeyogere nnyo sooka okyusemu otulabe ate nanoonya abonna abaana bakola ku leediyo buddu mumukubireko omugalo sooka oyogireko ku yakwefu bakuwulireko ku kaloboozi banaye mwebale kujja banaye tubagala nnyo mukuliko eyo mu nnyumba twawonye ejjubumba ne bwekiwulyako bawuliza mpulira nga nfa amanya go muweko yeyogere nnyo ogatidde akola ku leediyo buddu yes aweereza byamizannyo ekiwala kikwandako ekirina eddoboozi eriwooma ennyo ekyasinga okunyiiza mu lockdown zire ennaku ze basooka okuggalawo obeerayo n'abakazi bo bana ng'omu afaanana ono omulala afaanana fulufiga bagenda okuggalawo nga fulufiga gwe bagalidde ewuwo ezanamu epireze ng'olina otoba n'ennaku ana mwezi ekifulufiga kyo alimanya fulufigawo Fiki nije wakwanino edirisa system akira sirika mwana wa kale omuliro gujja dirisa wolirede
twagala kugenda kati muziki ku muziki non-stop. Mwebale kuiza si radio CBS FM, mwebale kuiza program Kalasa Mayanzi, program eyo tugikola ne Lady Titi. Nze mbeeramu omuvubuka omusirise, Titi ng'ayogera nnyo nze n'ensirika. Mu program eyo etandika ssaawa 4 paka essaawa ziba 7. Mwebale nnyo mwebale ddala okola ku radio Kinga Botereza kuba njagala omuyimbi gwe tuleeta tusumulule ayogere nga bino bina bibwatuka ku bwatusi nga bibwatuka bwatusi soko oyogere radio gy'okolera nange yenze Madimbuko omutaka wa Kabaka nkola ku radio Buddu ey'omuntu owa bulijjo nze ekola program ey'okumakya Sserukeera n'ekola n'eri endala omanyi ekinyumira bagita program nayu ekinyumira ku basajja ng'onookwanamuka omusajja teri kinyuma nga kwanamuka pulizenta era bw'oba onoosigulamuka omusajja gwe sigulamuka pulizenta akakodyo kaliwa anti oba shiwa nti kwali ku lediyo ogira mumutyunize n'omumutyuninga nga mumutyunize mumuwuliriza bw'aba atandisooboza basabo ne bannyabo programu eneetera okuggwanga nawe omaliriza kale mbeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wange afuluma studio ate basiba rediyo yokka nawano we tuli kati ewaka kati omanyi posita kazi zaafuluma Kwefu yaliko ku posita ne bakulaba bulungi nnyo kati bakimanyi nti oli wano era bwekirowooza kati ewaka bakola ki tokikola bambi toli seefu wetonde era n'abasajja abasala enviiri kyekimu museke empola anyi omuyaya ajja ku saaluniyo n'apima n'agamba alinawo emitiwa 3 buli muntu agusalira eddakiika 3 ze essaawa 1.5 n'addayo eri anyenyeza ku ssaawa omuntu ogusooka guwedde bwamaleddaki essaawa 1.2 n'akomawo ku saaloni asanga waliwo abala 3 agamba muzeeyi obuzayo eddakiika nga mmeka ojja kudaba na 3 nga bawedde n'addayo netuyirako nyabaagala n'abazze wano nga kapozi tezikwatagana omukyala muwanvu omusajja mumpi muyitawo mugera tula mu VIP kulya ssente kasebo kavaako emabega kaliko kebatwala ku ate baba waze n'omusajjawo banetuula n'omusajjawo mu nyumya emboozi totulekera bbaawo totulekera bbaawo nyumya ne bbaawo ate abasajja nyumya ne mukazi wo naye omusajja ojja n'omukazi wano tujja kunyumirwa mululira ekigambo kimu malawo byawo tugende okitegedde n'abakazi bwoba bakuleese mu kivulu emboozi z'abakazi leke kanoonye ennaku zino olubuto olusula lumugulumba ebyo tabinyumiza mu kivulu ebyaddala endongo ekutta akati owakaduka tubanja bikolawo wano netubirako nyabaagala n'abazze omwami n'omukyala omukyala ng'alina omwana kyebadde etandika okunyuma wano Titi wabadde ayimbira omukyala n'aleetawo ebibuuzo ebitakwatagana owaayo mpereza ku pampa kagimwampamiye ovayo ate wano we tuli tebakkiriza kuyingira nebyakunywa tabikolawo otegedde kati waba tebakkiriza kuyingira nebyakunywa bwaba waze n'omwana ng'omuyonsa wayingidde n'ebyokunywa mu bbeere tukikola nomukyakoze eki kyawedde yes wegale kujja tugamba nno shimba kalungi wali nnyo palaso wali bulungi ddala crazy family we bali nnyo abakyali ebweru muyingire munda okuyingira omutwalo gw'ensimbi gumwogu tetwagala kuyingirira ssente enki fiki tulikiriya fiki ndijje wagwani fiki akyabitereza biwome bulungi ddala webale kujja tubanirizaako nnyo bagiyita sali events kabaka y'okutegeka mu ngeri emu oba endala kale netubirako nnyo omukyala ali wano ng'oli eyo neegombye tokikola atamidde agyali olieyo gamba nemmala nsulamu neddenza eryo onneewuliraye jakusiga enziku nkweweredde nange dokita Kwefulu ennamme waffe munjeko amasepewo Kwefulukuta sirikeeki ze ndi muntu gotakyabuuza nti mwammulese kakyate kati oyanirizanga bwaniriza kubanga eyannyo n'abange naye nga muli bulungi mukulikeeyo mu lokodawuni wekubire mukama engalo ez'amaanyi gwe gwomanyi lokodawuni nga olwoza okukola babbaawo ku makya mutuntu n'olweggulo notaligana mulaba enkovu z'otaalabanga luli abasajja bakeeranga ssaawa emu nga 11 nga yayiseemu dda naye tubadde n'emyaka 2 n'omulaba enkobogo n'omulaba bwabogola n'omulaba amatama newejjusa n'ogamba bannange kiki kino kyonga natomera n'abasajja nammwe mulikuliko lokodawuni abakazi mutulugunyiza ffe mu lokodawuni kimu 2
babadde avano nti gaba ku mazzi era omusajja abudde mulongo nawulinga olina ku mubiri boyo olina amaanyi tiwaddenga kimibiri bwabadde avano nti agenze nolabanna abadde teyavuddewo dda teraddewo tojjako kazindaalo oyinza okuba njagala kwogera nti Museveni afudde eggwanga lino ery'ekitiibwa akazindaalo ne kavaako nga eggwanga ery'ekitiibwa sinnakyogera abantu ne bakabira wano amaziga ne bakakomye wali kakazi tereza luzindaalo so tusanyuse nnyo okubalaba akawungeezi k'olunaku olwaliro tugenda kuba n'abayimbi ab'enjawulo Shiba Kalungi ali mu kweteekateeka jjawo Palaso ali mu kweteekateeka so tugenda kuba n'akawungeezi akalungi era okubuzaako ku bakyala ng'okyali singa and confused wazze mu kivulu kino weekubira engalo okyali singa ndiki naye mbuuza ekikutuuza mu kifo ekimu ebbanga ddene tonnafuna musajja kyekyaki mukazi wazze tolina musajja okole wazze otudde wantu wamu situka otambule kiriramu yambuka yisaamu drive basajja b'ennaku zo tuli bakutega butezi yisaamu drive banga alina byokimeno banga agenda mu ttooyi oddemu oyambuke banga atumya chips oddemu okkirira otegedde naye bw'oyambuka ena n'okkirira ena nga teri akusaba ennamba ya ssimu tuula wansi ojja tutama okitegedde ojja kukola ki bwasola nga teri akusaba ennamba ya ssimu ddayo olime ku bijja byewamme empewo nyiivu gwe wakkiridde amagulu ga kkono n'oyambuka gonna gawo nedda tekijja kusoboka so twagala kubeebaza nnyo mwebale kuyita mu lockdown nze lockdown buli kimu tereza lockdown ngenza okulivaamu nga buli kimu kikoze kunze okuggyako amatu tukikubira Mukama engalo ez'amaanyi buli omu alina ekikoze ze buli wamu wakoze naye nagenza okuddayo okukebera kutu nga bukyali kiriya walla otegedde oyi bwe nali mpasa mukyala wange bye yannegombako ekisinga kyali kutu ne mubuuza bebi okutu okwagaza ki nti anti tugenda kusasula dikoda nja kubanga we yanteekako gwe wali nga abaana balaba Nikolodiani era genavudde Kampala kendyene ennaku eri ewange sigino tezikyakwata so oba ofuna omusajja ng'oli strategicale biki byagenda okuyamba okitegedde agenda kuba akuyamba kibwaba muwanvu manya agenda kuteekangayo balubu ne bafuna omusajja nga mumpi alinga nze wakunnyonnyolera naye bwaba muwanvu manya agenda kuteekangayo balubu bwaba munene omanya ku yidi bwe mubulwa ebyokusala mujja kusala ye omusajja n'ogejjabawo okusala ku yidi kikennyo sabakyala fumbirwa ki strategicale bwe kaba katini nnyo mumanya nti ago nja kusobola okukeetikkana ddala ng'olutalo luzze ne waliwo omusajja ng'olutalo bwe lujja talina kyagenda kuyamba bw'aba kanyama manya nti ofunya security manya abakazi baagala nnyo omusajja agenda muwa security si kubeera ne musajja nga mutiitiizi mu nnyumba bw'awulira ekikoona ebweru n'agamba mama kanoonya genda olaba obaabo babbi n'ofuluma wabweru agenda okulaba todda najja n'abuuza gwajja gwe mubbi oba gwe mukyala wange tugane oba nga wakola loosi magenda n'amadda kusuubula luleega nsegedde so tweyanze nnyo tweyanzege